is internal security organization. Bannayuganda okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu babukeezezza Nkokolo okugenda mu kisaawe Kololo okwerolera ku bukodyo obukoleddwa ebibinja by'amagye eby'enjawulo. Abamagye beetabye mu bukodyo obw'enjawulo nga muno nno mwe mubadde n'ekibinja kya Internal Security Organization ISO, aba Air Force, 3rd Infantry, 5th Infantry, kw'ossa n'ekitongole ekikuma omukulembeze w'eggwanga ki Special Forces Command SFC. So kirungi nnyo nti alireete eri abantu batulaze obukugu bwe bayina mu kyo kikulaga nti wadde UPDF eyina different sections, Marine, Air Force n'ebirala, naye batulaze nti bakolera awamu. Kitulaze nti obukugu bwe bayina kituwa obuvumu nti beeteefuteefu okukuuma emirembe. And I've never seen anything like it. You know, there's people here from representing militaries from a bunch of different countries. You know, you have France, China, South Korea, all over the place. People have come to see this, and it's quite an impressive show. Abamu ku beetabye ku mukolo guno bagamba nti omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba kyakoze kiraga nti amagye g'abantu. Ne tulaba obweteefuteefu obw'eggye lyaffe bwe lituuseeko, era nsuubira nti kati ffenna tuli bagumu. Mwebake mu nnyumba yammwe yonna gye musula, oba oli Karamoja oba oliwa, manya UPDF is in charge of this country, okusinziira ku kitulabye olunaku olwaleero. Tuli basanyufu nnyo olw'ensonga nti bingi bye tulabye era bingi bye tusobodde okuyiga. Ffe tubadde tetumanyi nti mu magye waliyo activities nnyingi nnyo ez'enjawulo ezikolebwayo. Ebiseera bisinga tulaba bannamagye tulowooza bakwata mmundu nga gwe mulimu gwokka gwe tulaba, naye ab'amagye bano batwewuunyisizza nnyo. N'ekiragidde ddala nti obukodyo bwe batusemberezza butulagidde ddala nti naffe tusobola okwerwanako singa olumbiddwa mu ki omulabe yenna. Ekyo twebaza nnyo CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba kubanga ekyo akitukoledde nnyo nga Patriotic League of Uganda. Bano bategeezezza nti guno gwe mulundi ogusoose mu byafaayo ng'amagye gakola obukodyo obw'enjawulo era basabye kikolebwe obutakoowa. Gezaako okubuildinga lapo wakati w'aba civilians ne bannamagye. So ekintu ekyo kitukoze bulungi nnyo ate naffe kituwadde omwaganya. Obukugu bw'endabye wano UPDF bweyolesezza skills zonna kitegeeza nti security yeeyongedde okubanga ki eri tight mu Uganda. Uganda y'ensi mu Africa eyina amagye agayina empisa under the CDF General Muhoozi Kainerugaba. Basiimye omutandisi w'emikutu gya Salt Media Omusumba Lozius Bujingo olw'okwagala ensi ye nga kw'otadde n'omuduumizi w'amagye. Twebaza nnyo Pastor Bujingo Lozius yateekako Salt FM, Salt TV n'abantu bonna okulaba wadde tebaliyo wano. Tuli Kololo olunaku luno nga tukuza olunaku lw'abasirikale baasabiranga buli lunaku, ab'owansi nga bwe bumalaba n'ab'owaggulu abasembayo. So CDF naye aleese kati bagiyita competition, bagenda kujjamu ba best abasinga okuba obulungi n'ebirabo bajja bbewawo. Abasinze ku bannaabwe baweereddwa ebirabo kw'ossa n'ensimbi era nga kuno kuliko abafunye obukadde 10 kw'ossa n'obukadde 5. Ekitongole kimwe ninga ekindi ekikulu ebitongole kukolera hamwe kumanya omwoga gwabyo ogw'okurinda ihanga eri buli omwe arikuhikiriza omwoga gwe. So ntwenda kusiima Chief of Defence Forces kureba ngu omwogo ogu agutandikireho kuma abantu kandi n'okukureta entunguko mu ihanga. Tusiima General Muhoozi Kainerugaba habw'ekintu kye kyakozire kandi yateraganiza ngu buri mwaka nkijja kuba nikibaho. Ekyo kirina kye kitulaga nti abantu baagala nnyo General Muhoozi Kainerugaba era tukakasa nti eno sigino gye baseeninze eri Pulezidenti Yoweri Museveni bamugamba nti omwana ono asaanidde okubeera omukulembeze. Abasinze balabiddwako nga banyenya kugaliba enjole wakati mu ssanyu. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunyo.